Kale, ladies and gentlemen, tubaniriza abali ku roundabout the midnight session. Mugamba mutya katusubire nti muli okay. This is roundabout bwe tuchikola every once in a while tutambula muko naye nga twewaayo kasaziwera mukaaga tubawa amawulire nebigenda maaso mu music industry ya Uganda. A lot has happened and tunoonyezaamu ku ebyo ebisinza okuba nti bikolwa amawulire. First of all, njagala kwebaza bannaffe aba Platinum Wellness Spa abatuteekamu ssente era nga bali lukuli waliwo akasomero bakayita Tebanafuna. Abakulu bano singa oba batuukiridde, if you want to have massage, every kind of massage, therapeutic massage, abakulu bano ekintu kino bakigonza, gendayo baddaabirize obulamu bwo. Arabic style bali ekidde ebuziga ku lukuli awo bagiyita Lumala access okkirira okulinaana akasomero ka Teletubbies. Genda okole massage, okole sauna, bawagire oba owagira roundabout. Tuli ku Cubana, akabaala akali mu kibuga bakayita Cubana. Today we are celebrating Chameleon, a legend. Once upon a time nakola confession ngamba, if Uganda has had any legend, then Dr. Chameleon describes it better. He's one of those greatest in this industry, and I'm proud, I'm glad I've lived to witness his legacy. So we are going to celebrate him. He's in the house today. They're not going to be naye in the next while. Naye ate mukama wanjambye nengwa ne ku Dan Flavour. Mtoto wa Afrika. Chechiri omuganda wange. Dan. Ndi bulungi. You brought me a project lately. Ne lwaki tonjogeza Luganda ku TV ya Kabaka. Kale tutambule. Togere Luganda lwokka. Kale ku bantu. Dan Flavour ku telefine yaffe amanya Dan Flavour. I'm so grateful okubeera ne muganda wange Jack Star straight away on BBS. Ero lwalero ndi so happy okubeera nawe nga celebrating at the legend. Omanyi bannayuganda abamu bagenda ne bateekawo embeera. The truth is fenna tuyigidde ku Chameleon. Chameleon is a father, is a brother, is a mentor, is a bingi byasobola omunnyonnyola kubanga nze namayiminga ng'ennyimba ze nga nkyasoma. So I'm so humble to be here when he's celebrating his birthday. Kale, Dan Flavour. Mukyala yoyo. Nedda na ono muganda ono si mukyala. Badde manyi ono mukyala wo. Ono muganda wange, ono sister wange bamuyita Brenda. Brenda, nice to meet you. Chameleon nawe akunyumira. So I thought ye mukyala oli gwe wa proposingira ku luguudo wano. Gyali okyali naye? Omukyala wange ali gyali. Waliwo gwa proposingira. Omuntu abeera n'omu. Gyali. Tonna mukyawa, tebyali bya firimu. Kakati ndina family kati muganda wange. I have a brother there. Nice to meet you, bro. Dan Flavour's family. Wow, I'm humbled. This is your family. How are you, sister? Kakati tugenda